kati wetwagenda mu vetting wenategerera bwentegeredde kati nenga abana basajja bali bayayi kuba nali ngambo wayo oba ddala bituufu byakola bwe nagenda mu vetting nga bamaze okumvetinga masse walukamba yasooka okumbuuza nangamba ku account yo inako sente meka ekyanyimya kaadi nze sagala mbalimbe ekyo kyokka ekibuuzo kye bambuuza ku account yo inako sente meka ne mubuuza masse walukamba ombuuza otya account yange oli mufeere oli mubbi bawandiika kyogera kye bawandiika wali nangakawa John Mary Sebufu nangamba akalugenda kateka milioni meka ne mugamba milioni 25 akachiko ke kakubuuza kati njagala kyovola babino tuvayo tubyogere waliwo ababaka parliament abagenda okujja bali abakola ground abalowooza mbunno bakola ground bagenda kujja ku ground balabe ground bamuwe card oli mu bibyo okakasa ground ekoma ku kitebe ground sente nze bas John Mary Sebufu ambuuza ku account ogenda teekako sente meka eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Alright, program twebuse 225 tuba tuguse erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile ku Magala TV indino omwami Emekete yavuganyako ku kifo kya Kawempe North. Is it North? Yeah, Kawempe North. Kawempe North. Omusajja yali ow'amaanyi. Nga kati atandise kulima mpindi. Eri ekibiina kye. Bakuyita kulima mpindi ku mabega. Takyakikiririzaamu. Tetumanyi oba akyakiwagira. Oba y'omu kati kuba kasobeza. Agenda kuba atweyanjulira n'oluvannyuma bingi bye tugenda okumanya okuva eri ye. Nga yabadde mu struggle akyagirimu yagivuddemu oli ku Magala TV nange Simple Steven za Simple Profile naye nga teweerabira programu yaffe eno eteekebwamu bannaffe aba Right the World Kindergarten and Primary School abo nno nga balungi mu kusomesa omwana oyo atandika n'avuddemu myaka 3 paka ku myaka 15 babeetaaga bava ku kibiina ekya baby class paka ku kibiina ekyokuna basangibwa wali Kasubi aba Right the World Kindergarten and Primary School gwabetaaze osobola okubanoonyako ku namba zaabwe wansi awo omuzadde ne weteekateeka bulungi ebisale byakuteesa tusimbudde honorable buuza ku balabi ba Magala TV neyanza nnyo neyanzeege kunkyazaano ku Magala TV amanya gange yenze Kachika Frederick nze yali y'omu yali ayagala okutwala entebe y'omubaka wa Kawempe North okujjuza ekifo kya late Honorable Muhammad Segirinya yatufaako omwaka guno ne process zonna mwaziraba byonna ebyaliwo byonna mwabiraba esookera ddala nze ndi mu One National Unity Platform segaana nga wogambye kyogedde ate kikyamu bwe ekibiina tukirima empindi ndera tetulima mpindi tutereeza kibiina kati bino abalala tebasobola bigamba kibiina kubanga bo tebakyagala omuntu ayagala ekibiina yo ayogera ku nsobi buli wolaba omuntu ng'avuddeyo ng'ayogera ku ensobi eziri mu kibiina oyo aba akyagala okusinga oli asirise mutereeza bwe mutyo kati baliwo bangi abali mu kibiina nga bo basirise bo bagamba ekijja kijje kasanfuna kakkadi neffe bakakika bavudde ne tugambe kino ne weekiti tekirina kubeera weekiti kubanga nze nkugamba nali mu kalulu ka Kawempe North omwaka guno gwennyini ne tugenda mu vetting ne ntwalayo empapula zange bwe natwala mu kakiiko kakulonda empapula zange ne tugenda mu vetting ebintu bitambula bulungi ebintu bitabukirawa byatabukira mu vetting awo tugenda tuukawo okay otegedde omuntu gwe tuli naye Honorable Kakika Frederick omusajja agamba kati atereeza kibiina ayogera mazima abakulu abali eyo nga berenga gabatuukako naye nga tuli live ku mikono gyaffe gyonna YouTube live TikTok Instagram yonna gye tuyosobola okutunoonyako genda ku YouTube yaffe osubscribing oyongere okutuwagira Honorable Fred ekibiina okisanze otya sofa bwe kyangu joininga NUP ogijoininga mwaka ki NUP nagijoininga mwaka gwali 2019 2019 nga kyakatandika nga tukyali mu people power kachemba ngamba we twali tukyali mu people power
nenji joininga nemberamu netuwandiisa ekibiina nga mwendi naye era again 2021 najja ninesiba okadira nekola ki waliwo era emivuyo egyaliwo neŋŋamba kirabika ekibiina ng'egyo kyakatandika kigenda kwetereeza kati era again nentambula nakyo nga tugonda amateeka g'ekibiina swago tuzibeeramu naye obuzibu buvudde nagenzo okizuula ng'ekibiina abafere bangi abakijjuddemu muli omufere kibayita omufere omuyakuzi n'omuyaayi kubanga luli akalulu ka 2021 saavaayo nnyo saayogera nnyo kubanga nasaba kadi tebagimpa nayo amagundi kubanga kati ffe waffe waliwo Sulaiman Kidandala ye yatutega akakodyo bonna nayiso bakansala be Sulaiman Kidandala kyobalanze Sulaiman Kidandala namusana ne mugamba nawe olaba kye wakola kyakulya nga balina magala kwa magala yali registrar magalo era magana namugamba nga tuli mukalo ne mugamba olaba kye watukola nagamba kinabakole nange kinziridde nga bamaze mu makadi yo mubaka wa Cape North bili abiri mu oyagala kifoki nali njagala bwa kansala wali ewaffe ne bakumma kati bo Kidanda kiyakola ye yakola ki yakozesa yayisa bakansala be bonna aba DP era kyovola bakansala bonna ba Kawempe North teri yawagira Segirinya Muhammad era bonna bamuwakanya bayise ne press conference ne bamukola ki ne bamuwakanya kati ekibiina again kye kitambula ku gundi era again kikyakola bye kyakola 2021 nga basunsula ng'ekibiina kitambulya ku muntu ogwo omu kati enjawulo eriwo kati essaawa zino soko tusigire ku kifaananyi kya kadi bilya kadi ya by election yakuyise etya kadi ya by election oli mu mativu n'ebyava nti kansona lukola yabasinga nali mu mativu naye kati ate ntandise okutegera mbono byali bya kiyayi bitya kubanga nze twatwala empapula zange ne batuvetinga bwe nategandika okutegera neŋŋamba kino ekibiina bayayi bye bakirimu mba maze okuvetingibwa kola olunaku kubanga yali akulya akakiiko ak'ebyokulonda yali Mase Walukamba nga aliko ne John Mary Sebuufu kati we twagenda mu vetting we nategerera bwe ntegeredde kati neŋŋamba n'abasajja baali bayayi kuba nali ŋŋamba waayi oba ddala bituufu byebakola bwe nagenda mu vetting nga bamaze okunvetinga Mase Walukamba yasooka okumbuuza naŋŋamba ku akawunti yo olinako ssente mmeka ekyanyimya kaadi nze saagala mbalimbe ekyo kyokka ekibuuzo kye bambuuza ku akawunti yo olinako ssente mmeka ne mubuuza Mase Walukamba ombuuza otya akawunti yange oli mufeere oli mubbi bawandiika kyogera kye bawandiika wali nakawa John Mary Sebuufu naŋŋamba akalulu ogenda kateeka mu miliyoni mmeka ne mugamba miliyoni 25 akakiko ke kakubuuza kati njagala kyovola bino tuvayo tubyogere waliwo ababaka parliament abagenda okujja bali abakola ground abalowooza mbuno bakola ground bagenda kujja ku ground balabe ground bamuwe card oli mu bibyo okakasa ground ekoma ku kitebe ground sente nze bas John Mary Sebuufu ambuuza ku account ogenda teekako sente meka ne mugamba ngenda manya rather ku account ogenda teekako sente meka ne mugamba miliyoni 25 n'awandiika vetting eggwa nfuna essimu ekiro ne baŋŋamba pulezidenti agambye miliyoni 25 ezooyina etaagako miliyoni 2 kubanga ezo miliyoni 25 tezigenda kumala naye agenda kuŋŋanya ababaka ba palamenti ababaka ba palamenti abo bakwongerezeeko basapootinga akaluluko neŋŋamba ekyo kikulu nali manyi namufere oba nali manyi bano bafuutu sooja oba mufere ku makya nenkeera ku makya nenzamu ne mukubira ne mugamba oliriddawa nali manyi kaŋŋambe ndi bwayiiso oba ndi kaleerwe sandi mwadde sente zange yankubira naŋŋamba ndi ku kitebe yagamba yani oyo erinnya manyi ku Magala TV twagala nnyo amazima mwefu programu twebuusi twagala tutegeere ekituufu byogera ngo birinako obukakafu ani yakubira essimu era yagamba yani akola ngani ku kitebe oli anyine yanju yataŋŋamba manyi aŋŋamba ndi mu kakiiko k'ebyokulonda kubanga akakiiko k'ebyokulonda konna nali ebiseebe nga sikamanyi nakamanya nange nze nali era abamu akakiiko k'ebyokulonda kategeera nange nakategeera nga mukana akalulu k'egundi ne manya Mase Walukamba yakakulembera kuliko John Mary Sebuufu nange we mbategeera naye luli nali sibimanyi naŋŋamba ndi mu kakiiko ka byakulonda
nawe nategeera mbu omusajja oyo ddala bali mu kakiiko ka byakulonda kubanga yaŋŋamba tulaba empapula zo zigamba oyogedde mu vetting n'ogamba olina milioni 25. Awo nentandika okugamba nno omusajja ono ayakatidde yabaddemu kubanga mugundi mu vetting temwalimu munnamawulire n'omu byayitawa mwalimu kamera ng'eno. Ne mmanyira ddala omusajja ono alayika musajja ki musajja mutuufu. Kati wamala okungwira mbu beta president agambye ayagala milioni president bakozesa president Robert Kyagulanyi Ssentamu yayagala milioni 25 zigene mu kibiina. Kati omusajja ngenda nangamba ne mugamba kati nkoze ntya sente tugenda bako lisiti nagambe bya lisiti osobola obutagifuna naye nga gwe jangu ku kibiina nenkwata sente milioni 2 nengatwala we nategerya mbu omusajja sente zituuse mu bakulu. Omusajja we namalo mukwasa sente bwati kashi omusajja namalo mukwasa sente bwati nayingira aka office ne bamugulira akajji office cheyo je ene ya president ya wansi awe nategeera kubanga yo gubeeramu abaana abakuumaawo tebakukiriza kuyinga so ntomala gasatu ke basoka kubuza ogenda wa kasana mulaba ngayitawo na buyisi nomanya kiwedde ne manya kiwedde kadi njina era nezawo nenkoko yange nenjisa nengambe bano bamaze era nze ngamanye sawo yonna bagenda kumpa kola kikadi amanyi ganzigwamu addamu ne bankubira president agambye milioni abite zimale ogenda yogera ke milioni 4 ne mugawa sina sente mu betting nabagambye nyina milioni 25 ne mugamba nkoze ntya nagamba sente zoyina sente tezimala ne waliwo atakusukulumyeko gwe bagenda okuwa kadi ne mugamba nze enviri nali ngenda kola olutalo kwolo olunaku kyovula baba wali mugundi we bali bagaba kadi nali nze na musanyufu nga bamaze ino okunconfesinga ntino sente kadi bagenda kuwa kadi ya 3 6 na 3 era we najja wali abantu banamuli bambuza gwe ngoli musanyufu gundi we yakabira ono musajja ono Moses Nsereko we yakawowe nzenga ngambo yali mu komedia nganze ni musajjufu manyi ekadi wantu bagimpadde na ekadi ya 3 bagenda gikola ki bagenda mu sente bagenda kuwa mu kadi ya omusajje bangamba tugenda kuwa mu kadi ya 3 bana lingenda ko lutalo bagaye mu sente zange oba oli anzi oyogera nani ebigambe ebyo musajja kali awo nakalako n'omulundi gumu kyemanya akolawo ku kitebe namulabako omulundi gumu naye omuntu ali mutula bayinza olowooza ekigambo kyenkozeseza mu kusooka nti oli mampindi ekibiina nti kituufu okugamba nti wawayo milioni 3 milioni 2 omuntu bwewaziwa si buno bwa kansala ku kifo ky'omubaka wa parliament ku kino ekya kansala sina n'ekikumi kyebawadde n'eki nandi ndi mu kuzimba ekibuuzo kimu bwetugamba muno ku bwa MP wawayo milioni 2 omuntu n'omuwa sente n'okomawo ku bwa kansala gwe nofuna essuubi nti bagenda kupa kadi yes muntu kyo guwayogera nayo oyo bagwagamba eya convincing nga tugenda kuwamu kadi neje buli muntu wamutegeera omuntu oyo kati ulira omusajja bwe mulamu etu mkifaananyi simumanyi linnya naye mulaba kubanga namulabako ne ku kitebe namulabako ku kitebe simumanyi linnya bulungi si erinnya ddyo sirimanyi milioni 2 zogerako zitegeera bulungi sente mpitirivu kuba musajja wa business ate ulira nno sente nali nzisonze nga zagula mizindalo bali bazinsondedde nga tugenda bulira njiri nga njagala genda China twali twetaaga omutwalo mulambo ogwa $, nga njagala genda China tufuneyo emizeeyo gye tuleeta tandika okubulira ekigambo kya Mukama ne ngamba kana akazanyo nga ekaze chance kubanga nalaba nga ekifo kikalu oli musumba ye ndi musajja mubulizi wanjiri nga ndabira ddala ekintu kikalu ekifo kikalu nenga bazire milioni 2 wenzuwaayo zijja kudda ekifo nkitwala otegera kyenjogera omusumba ofuna oti ekiroto kigamba nti kanve ku kigambo kya Mukama kati politics katulira owaba yayi Segirinya natambulanga naye Muhammad Segirinya oyo era yali mukwano gwange envanve kati bwe nalaba nengamba naye wachi siyingira wano nenkwata akafo kano abaana bano nensolo okubanga mbayambako kubanga nalaba nga baleseewo tawo abaana babaleseewo kubanga nze abaana basegirinya bakyala basegirinya bonna basinga nalimba manyi nengamba wachi simuyambako sikwata akafu kano singamba nkalidde nensolo okulabirira abaana be newankubadde nga ne constituency njukolera ke kufuna ekirowoozo nenga akanyingire politics kwa nali mulimu
era nali mugambye Segirinya nali mugambye nange njagala kansala LC5 nze nali ngenda kujja ku LC5 kwanga mulaba aina mwegundi ngasobola okukola ki okuwanika ningamba kamuyingire politics oyina chachi nyina kanisa bagita of life gwe musumba waayo nze musumba waayo olwendigo ozigamba otya milioni 2 ziweddewo kati ulira nze ndi mubulizo esoka ndi mubulizo wanjiri wo ku street kati ekyokubiri era n'abantu baba kugundi eri bamanyi Kalerwe nakwatanga omuzindaalo nembagamba twetaaga sente abantu tebazireeta ne zijjulaawo kumbe wetegekera kalulu setegekera kalulu tusonda sente zagula mizindaalo ebyo byakalu tebina kutuuka ga sente mpirivu era abantu kyenjogera kino baba abantu bakimanyi ne ogenda Kalerwe n'obuuza omusajja yasondako kusendeza emizindaalo mwazimuwa bazimpa abantu bambi boddayo bagamba otya nali sinana kubagamba era kati babitegeera kati bagamba sente bazifera kubanga nze nali manyi singa ndi obaka ba parliament sente ezo zigenda kuddamu zikole ki ngenda dakiika omutwe gwa tujja batuguyina ngenda kyana kuleta mizindaalo naye kati mbagamba kati ne mbagaba ne banfira abasajja nga bamaze n'okunyima kadi ya firi kati enkwasi evaawa kankubuli gombaka parliament ajja aliye yali mukola ground omenyekera bwerere connection yonna eva mu kakiiko ka byakulonda John Mary Sebufu inze gwe ngamba yankubisa sente zange kubanga ye yatindoza kubanga kankubuli ekiri mu kibina kya National Unity Platform John Mary Sebufu kansoke nkubuli line wetambula kati kugundi kweno gundi nga bano wekabadde akakansala wano wetuli kuba kansala otegeere egoni wetambula kitambula bwe kiti kati Kawempe North Kawempe ogiraba Kawempe nga yonna ogiraba kuluno bawadde chairman Nyanzi nga ye coordinator asolooza bakansala bakawempe yonna chairman Nyanzi ulira kino obinako obukakafu ebigambo connection eva wa John Mary Sebufu John Mary Sebufu yagamba chairman Nyanzi ono mujeko sente bweziti ebyo nabyo bya vetting tebaleeta mbu vetting ba vetting abakuobonerana bagala kumanya final gundi financial muscle erichi chogamba wetubera mu vetting bakubuuza n'akasente koyina era mbaka parliament kino ekibuuzo kituuke bulungi kibagenda okubuuza nga babatani ku 13 babatani oba vetting bagenda soka bakubuuze kaunti yo inako sente meka bakubuuze akalogenda kateeka ku sente meka kituufu bagala bamanye akalogenda kateeka mu kituufu baso balina wo omuntu nga yesobola nga abantu nga yesobola nga wokyogedde naye boche bagala kumanya bagenda kujja ko sente meka era bw'omala okwogera sente z'oyina nga bakola ki nga bawandiika nga bakubira essimu era ombaka parliament kyovala bino mbivuddeyo okuyamba abagenda okubbibwa saagala oveeyo gambe mu banzibye sente zange naziwaddeyo kati nze nfuusa saddaaka nkubulya amazima kubanga nze mbadde mu vetting emirundi 2 ng'ombaka parliament nga kansala oba oli bunafu ongamba otya nti ntiki ebifo ebyo byonna obulwako ekimu kyowanga kadi ya kati nze ate nakola ensobi n'ogenda obbasaba kadi nandize abantu babadde bagamba waki wagende eyo fe tukwagala ng'omuntu era wali omupiisa onna nga bayaayana nga bagamba ojja ne bagamba njijja bonna nga bayaayana buyaayanya agamba waki wagende gye bakuferera kwate oli gwe bawa kadi tasobola kumpangula era kyovulaba abantu bangi bawadde kadi ogenda kulaba nga bonna bwe bawadde kadi nga babakubye akalulu okay tukyagenda mu maaso mu programu twebuuse tuli wakati muite mbaka wa parliament bamuyite kansala simanyi nguyite kisebo kyoyagala kale tulina munabyabufuzi ajja tubuli oba akyali member wa NUP oba yajabulira naye nga tukyali ku Magala TV YouTube tuli live ku TikTok osobola ogendayo nobeera nga otunoonya kunawe ali ku live okola kyamaanyi comment tuziraba nnyingi nnyo ebibuuzo bye bakubuuza biyitirivu osobola nawe okashe yalingerako munno najja n'atweyungako naye nga anagambye programu yaffe eno eteekebwamu bannaffe aba Light the World Kindergarten and Primary School basangibwawo Kasubi abazadde mubawe abaana babeere nga bababangula babeere bayivu maaso basobole okubeera nga bawangula kaadi
baleme jirwanirira nga honorable Kakiika bwali mu kutoba nayo. Omukulu ogambye tuli mutereza kibiina. Obuzibu buli ludda wa mu kibiina kya NUP sofa. Kankubuli obuzibu butambulira ku bantu bana. Ekibiina kya National Unity Platform nga sinakumaliza ku kesente bamala okunjijako sente ezo. Gundi Lumbuye ono musajja aliyetako omuwulya Lumbuye afulumya agamba Kakiika bamwadde milioni 3 we nategeera Lumbuye National Unity Platform ye mulagiro ye muwe ebigambo by'okwogera okuvuula kabaka okuvuula Ssaabasajja kabaka okuvuula Nnaabagereka okuvuula ab'ekitiibwa abali mu central government. Lumbuye agira bamaze okubanga bankubye milioni meka 2 Lumbuye afulumye eggulire banegegano ge mazima ajja ku simu ye n'ekigambo ekyo kinene kisaze mu kubanga Magala TV tukiriza nnyo mu kabaka. Ogamba National Platform ye Lumbuye sente evole kabaka. Simanyi oba olina obukakafu. Olina obukakafu ku ekyo. Waki nkirese bwe nti obukakafu bw'oba olina bukakafu ekyo kijjeemu. Kale ekyo nkijjeemu. Naye bwe nategeerera bwe nategeerera mbu Lumbuye byayogera bano babimuwa. Bwe bamala okunkuba milioni 2 aleeta akuba amawulire n'agamba bampadde milioni 3 bansanze ku Jenina. Akulebula okundebula kubanga yamanya we singa sente singa amawulire agaliikinga mu bamawulire bijja genda wala anziba agundi nange ntyamu nenga omusajja banagamba omusajja yamaze okunkuba mbuno abagala milioni abansi badde milioni 3 abantu balooze mbuno kituufu. Naye ekyamala amami mawachi nkugambe Lumbuye byayogera gundi Lumbuye byayogera ayina connection n'ekitebe wachi nkyogedde tugenda kwolwe bagaba card president ambuuza Kakiika bakwadde milioni 3 president ebigabo bya Lumbuye tobigira tobimanyi mulimba president yangulanyi omusanga wa president nga natulekika ko bangamba kwolwe nyini we batugabira card tumusinkana ababaka abagenda kadi abatafunye fenna gundi nalukoola fenna lwakwa gundi teyajja yoba yabitegeera bagezako bahandolinga bwe banete mwesimba wo twagala genda mu kalukano tukawangule nze yawanika n'omukono oli omusajja bali bamwitani Onsereko Moses ayina ekibuzo kye yabuuza nempanika omukono president ambuuza Kakiika ogamba otya nembaga bannange bwe bawadde kadi tudde mayiga gwe batawadde kadi tudde wana mayiga nalukoola twagala ku kifo kino eky'omubaka parliament president agamba nti kyayogedde kigundi kituufu nga bwe bali waliwo Adriga owa Northern Uganda deputy president waliwo secretary general waliwo Aisha Kabanda baliwo nga twali mu ka office abakulu abo nga mulimu abantu nga 5 bonna nga bandaba nembagamba banne tudde omuntu era nze nagenda okuvaayo bagenda olangira nalukoola nga nze ndi musanyufu nga mmanyi abiri gange gasibyedde enkokoto naye baba tebampadde wano kadi kusatu njiina kwanze nali mmanyi olwedi tebagimpadde omusajja yangamba waliwo gwe tuwadde asinga sente kyova olaba n'owotunuulya fotogi zange nga bagaba kadi nze nali musanyufu. President akugamba atya? President ambuuza bakwadde milioni 3 nemugamba president tawumanya amawulire ga Lumbuye Lumbuye alimba muyaye kubanga neruswa kubanga Lumbuye tuteekamu abantu 3 naye ruswa kolo teyajja mubaga agate bamukuya simu simanyi oba bikyali kituufu ne Lumbuye nga agamye milioni 3 bwe nategane ngaba ne president ayagala twale entebe y'eggwanga akyawulya wolokoso wa Lumbuye nga nange Lumbuye nali muwuliza nga mayibi ayogera bituufu ne kakati kikyamuwa budde era musanga muyitako buyisi. President akuddamu ati olwo mugambye bw'otyo muga president balimba nasika nakikomyawo nakimma amasi kati bwe tuva mu vetting awo byonna ebyaliwo oŋŋambye olina kibuzo ky'obuuzizza obuzibu buliwa tuli mu kutereeza National Unity Platform obuzibu luliddawa mu kibiina obuzibu singa enkola ey'okutuula eyo ne mwesalyawo abakulembeze mwagala nga mumaze obbanyunyuta teve mu kibiina ekibiina kigenda ggwa kubanga ekibiina kimaze emyaka 4 wakitoteekawo process egaba mugende ku ground mwerondera abakulembeze kubanga kati ekibiina kisalibwawo abantu ab'olubatu ekibiina le mukiwa ssente ekibiina kirina ssente osobola otegeka process n'otugamba kale buli kansala leeta emitwalo 10 egy'okwewandiisa gituyambeko okugga ku ground tutegeke akamyufu ng'ebibiina ebirala we bikola
naye ebintu ebyokuddeyo gwe ne woosalirawo kubanga ekibiina kitambulira kirimu abantu nga basatu abakitambuza ani ekyokera ddala Lowus Lubongoya ekyokubiri Chairman Nyanzi ekyokusatu bonna family ono omwana gwe bayita vaccine simanya vaccine yakakola ekivulu Dax Vibe oyo yakwata tenda ey'okutunda bereti ne sati za gundi za Kyagulanyi yakwata tenda Vax Vibe chovula government egabano bereti tujagala president n'agamba nedda mugiremezeeko ne ovulo kubanga muganda we yakwata tenda si ensonga ye agamba musigale nga mujambala kuba temenya mateeka ebigambo by'omukulembeze naye nga ate ekwasa kati kubanga president yamanyi Kyagulanyi yamanyi gundi bereti kusinga bazigana government business ya muganda we egenda kugwa chakama Dakisa ina mama wamanyi contract nene mu kibiina ne muganda we waliwo ono mwala bamuyitani yali ayisimbye we gundi gomba ne bamuwangula oyo abo bamanyi oyo kankubulire nno nga mbaka parliament ngo yagala ofuna kadi we kwate kuba n'abantu mami babi waba kukiririzaamu kadi ogina babi muganda Chairman Nyanzi ono ani ono gundi oyo simanya yani linya vaccine simanya Dax Vibe simanya Vibe oyo Vibe ate Dax ayingira atya mu kugaba kadi nkugambe kyovula baffe waffe ekawempe ekibiina twakituusizza dderinya tukiyita family unity platform wanji bw'oba ne connection mu baaba abantu abo kadi oba ogiyina kyovula bakyama kyamenya list Chairman Nyanzi mulimu Babi Chairman Nyanzi Vax Vibe ono mwana yani eri gundi ono Namuleme ono yali esimbye Gomba oyo Namuleme era mulabye nnyo mu mivuyo nga Christine oyo bayani eri manyi ko Namuleme mulabye nnyo mu mivuyo nga waliwo beyakubidde pass bafuna card Namuleme w'amaanyi kugambye ekibiina kitambulira kya family kati bannayuganda abali eyo bo tebabimanyi kati nga naawe gwe mube oyinza okujja mu conference bakutuuza eri mabega tomenya bigenda mu maaso naye nze mbadde mbasembereddeko oli ku Magala TV twebuuse mbadde mbasembereddeko nentegeera ebyama ekibiina kitambula kitya nze nange nalinga mabega eri nga nkuba bukubi ngalo nga newobeera noga people power wentegeeredde dda neŋŋamba tugamba kunga Kyagulanyi kunga ffe tukunga abantu bayingira mu kibiina bo bakunga bayingiza ssente gweokungira bwerere njala nekulumira obwerere bo bakunga bayingiza ssente ze bakafuna awo mpitirivu nze kuola olunaku we basonda ssente basonda akawumbi kalamba nze yakwata essaala wasaba kuola olunaku nze yasaba ekintu ne kikwata ne bakusolooza akawumbi kalamba nezigwamu omusumba tebakuwa busente kuolwo ate basobola zikuwa naye lwaki ffe tugamba lwaki nga ffe ekibiina kyetaaga okutereezebwa tuli wakati mu struggle muganda wange baganda baffe bafudde baganda baffe basibiddwa naye nze ekisinga okunnuma kwe kulaba ng'olunaku lw'abaana abasibe abaafa abaana b'abagenzi bamulekwa olunaku nga zituuka ez'okusoma babakuŋŋaanya ne babaleeta ku kitebe ne baleeta ab'amawulire ne babakwasa busaate 2 obutabo bwa saate 2 wakati ne butoyiti pepa ne bateekamu mu kabaasa siringi kasanvu waki abaana b'abantu abo obakola bwotyo nze nagambako president ne muga president bwe tuba tufuna ssente mu iPod kwatako akawumbi tandika okugabanyiza abaana b'abasibe nze kikimu nze natandika dde obbawakanya obbagamba tutereeze ekibiina kubanga nze badde mbatuukidde nga ne secretary general muyina n'essimu ye ngiina ne mugamba waki abantu abo tetukwataka n'omufunyayo capital okusinga obbalabisa nze ni mubuulizi wa njiri bagamba guno omukono we guba gugaba guno tegumanya waki omuteeka mu mawulire bw'obanga mu kibiina kya National Unity Platform obuzibu obuliwo bw'obanga tebannaba kusiba nomalayo myaka 4 toli mu struggle oba tebannaba kumenya mukono toli mu struggle ate wovaayo mu kkomera nga bakusibye emyaka 4 basooka kubuuza ovuddeyo otya abaana bangi abavudde mu makomera ne Magala waali batandika omubuusabuusa baali bamubuusabuusa naye waki banno baasigalayo gwe n'ovaayo gavumenti ekinamu omukono kati embeera bwetyo gye tutambuliramu wakati ng'abaana b'abasibe bali mu makomera. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.